wabaddeyo ebijambiya. Kibi nnyo abantu bana batemeddwa mu bitundu ebyo ebya mulikiriya. Abantu batemeddwa mu bitundu ebyo ebyeyo. Kibi nnyo, tubasaasira, tukyabigobera, tulabe obutuufu bwabyo ne bwe byabadde tetunaba bifuna bulungi. Naye nga sinagendeeyo, njagala okusooka okwagaliza muganda wange yeekolera okumwagaliza amazaalibwa amalungi. Olwaliro amazaalibwa ge yeekolera music analyst, tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Nawe oli mwana wadde esembazize empaka. Webale kubeerawo, mukama kw'omukisa, oli asset gye tuli mu mulembe gwaffe, oli asset. You are among the expendables of our generation. We salute ne bazadde bo, mukama abatuweera omukisa, abaawumula mukama abawe ekiwumulo eky'emirembe okutulekera ekirabo ekirungi bwe kityo. Oli wa muwendo nnyo okusinga bwe weerowooza. Ate nga tuva mu mazaalibwa ga muganda waffe yeekolera, tufunye amawulire emisana ga leero ag'okufa kwa jjajja wa pulezidenti waffe oli atera okumulera ng'agenze Matanga Masaka. Jjajja omukyala naye ndabyeko nti yeebase, mukama amuwummuze mirembe. Yamuwa erinnya lya Swayibu. So mukama amuwummuze mirembe jjajja. Webale okutuwa omuzzukulu ow'ensonga. Kale ajja kugalamizibwa ku bijja by'abajjajja be nga bwe banaatutegeeza. Naye tubasaasira nnyo mwena ab'enganda abako ab'emikwano. Mukama abagumye jjajja awummudde, mukama amuwummuze mirembe. Eyo nga nvuddeyo kansooke ne Bobby Giant. Ngezezaako okunoonya Bobby Giant ne sisobola kumufuna. Simanyi oba ali bize, bw'anaava wano asobola okunoonyaako. Mufunye amawulire okuva mu bitundu by'ewaabwe eyo, era njagala okuyimirira wano okumutegeeza n'okutegeeza NUP ne ab'enkyukakyuka mwena. Muganda waffe Bobby Giant atunuulirwe nnyo eriiso limubeereko, kubanga gavumenti emuliko eriiso eritadde ku mwana oyo mu bitundu bya Busoga. Waliwo abanene mu gavumenti nti ababadde bagezaako okumutuukirira mu bitundu eby'enjawulo, mu gundi ez'enjawulo, mu bifo eby'enjawulo. Bobby Giant n'abanga alemedde mu struggle. Kye baakoze, Bobby Giant abadde alina kampani gy'akolera. Egala amawulire gaviira ddala ku source mu kampani mwennyini mwabadde akolera. Mwe muli atayagadde nga bw'anaabuulira oli munne bwe bakola, kubanga ono munene mu ofiisi ennene eza kampani Bobby Giant mwabadde akola. Kati najja gye ndi kuba abaana bankyukakyuka eri wonna, n'antegeeza ebintu bino. Yabiwulidde nga abanene ba kampani eyo boogera n'abanene mu gavumenti. Era Bobby Giant togenda kuddamu kukola, togenda kuddamu kuweebwa mulimu mu kampani eyo. Contract yo egenda kubeera terminated. Nga Bobby Giant anyigibwa olw'ensonga zino wammanga. One, omukulu w'emake wa Gaddafi Barracks nga yakulembedde ekintu kino oba ali ku ddala lya Kano, ayagala Bobby Giant ayingira amagye. Bobby Giant bamutwala ayingira amagye, oba gavumenti emuwe ssente ave mu struggle, oba bamuwe omulimu bamugaggawaze nnyo ave mu struggle, kubanga influencinga nnyo Busoga region ne younger generation. Buli wabeera bamulaba nga afuuse essimbo ya revolution mu bitundu ebyo. Ekirala nti His Excellency Kyagulanyi okubeera ku mikolo gye, ku mbaga ye n'okubeerawo kwe yamubeererawo, kyalinnyisa Bobby Giant okubeera omunene nnyo, kampani nga tekyamusobola. Kati nannyini kampani alabika talina buzibu, naye agoba Bobby Giant okutaasa omulimu gwe, asigaze omulimu gwe, kubanga gavumenti emuli mu malaka, emuli mu bulago. So Facebook kati Bobby Giant alina okuva mu kampani eyo, nannyini kampani nga naye bwe yakola ng'akola mulimu, at least aluzinga Bobby Giant, naye kampani eno esigala ng'ekola. So nannyini kampani talina buzibu, naye gavumenti emutaddeko akazito enyigirize ebyenfuna bya Bobby Giant asobole okuva mu revolution, kubanga okusinziira ku bwe babadde bayogera n'aba kampani, Bobby Giant ono alabika atuukiriddwa. Badde njagala kusooka kuyogera naye nzije nga mmaze okumufuna, naye sisobodde kufuna Bobby Giant. Bw'anaawulira message eno anoonyeeko. So Bobby Giant teekateeka okutandika okwekolera. Tandika kati weeteekereteekera okubeera boosi, naawe obeeko bw'okozesa enkola okukukozesa biweddewo. Tandikirawo okunoonya capital, oba otunda ki, oba otunda ku ttaka,
naye ebyokukozesa mu Busoga temukyali mu kampani eyinza kukukozesa kabe kasinge ne mu Uganda mwonna temukyali mu kampani eyinza kukukozesa kati essaawa okwetekerawo business eyo first hand information secretariat mugitwale nga nsonga nkulu nawe Bobby Giant ne mama waffe Swabula ow'omukisa mwatujoga wano ku mbaga mwatujoga kati essaawa mwatujoga no kumbaga ne muleta president anti buli kintu kijja n'ebyakyo kati tewakyali kuddamu kukola mu kampani yonna yessaawa mukole kampani eyammwe ate temuti akugoba yakuwa enziruka bwagamba nti abengulu mukwate ng'okkirira bwagamba nti wuyakkirira ng'oyambuka ekikuwa obulema kikuwa n'entambula kati yessaawa nammwe mukole kati muve mu kukozesebwa nammwe mukole mukozese abalala era bwe bamanyi nti appraisals zo ziri eyo mu busimanyi buno baziyitamu bakuwe bosi wo mu bye boogedde bosi wo abadde akyakwagala naye gavumenti emunyiza embiriizi so nawe nkumaze nziruka misinde mwena abalimu obutunda muwulire bw'oba omanyi nti olimu obutunda naddala mu Buganda most especially mu bitundu bya Masaka obutunda bwonna muwala wa Museveni abututte muwulire temulabanga obutunda bubadde ku bbeeyi nnyo simanyi mbuno kilo ya kanana simanyi mbuno ensawo eri 10,800 simanyi 9 mwemeka simanyi 7 obutunda bwonna muwala wa Museveni omu ku bawala ba Museveni abututte temugenda kukirizibwa kuddamu kukirizibwa kutunda kintu kiyitibwa butunda okujjako ye ate ye kira agenda jiba wa nusu 10 muteeke waaga mwe mutuule bw'oba manyi nti otunda olimi obutunda okusinza ku bbeeyi y'obutunda n'obutunda babututte bino byenjogerako amataba agatwala ngenda kuyita mu bufuzi sigenda birambula kubanga obudde bwangenzeeko amataba agatwala entangawuzi ebutambala bazitwala bannabutambala baali bagaggawalidde mu ntangawuzi entangawuzi bazitwala ebikajjo babitwala ebusoga amajani bagatwala amayirungi bagatwala enjaga bagitwala golodi bamutwala omusenyu bagutwala ebyennyanja babitwala amanda bagatwala byonna babitwala n'obutunda babukimye bisookera wano ebyemwanyi bisookera wano mwe mwabiraba bakuba ani zaake ngumi naye nga byasookera wano n'obutunda mu meeting zaabwe eri mu kabano obutunda babututte kubanga mugadde muyina ebidaala by'obutunda oyina simanyi yika 8 12 zonna enkuba etonye zonna zengedde zonna zinywedde nkugambye olina obutunda simanyi ogenda kugulako emmotoka simanyi okolota kiro y'obutunda egenze ku 10 evudde ku 82 eyo waggulu gyeri muwala wa Museveni agenda bawo 10 olu ensawo ya nusu 6 muddangamu ne mulimu obutunda nga Museveni akyaliko His Excellency Kyagulanyi Ssentamu oli wakati ng'oli mu maziga amangi ennyo agajjajja jjajja mukyala wulira bino ba Museveni Balaam ne Mayiga I repeat Museveni Balaam ne Mayiga bateekateeka ekintu ekyali erugogo mu 2011 World Cup Al-Shabaab okukuba bomu mu lubiri nga 3 ulira ngenda kyogera nkirekeyo ate tukisazeemu mu linnya lya Yesu Museveni Balaam ne Mayiga be bakiri mu bantu aba lwaki baagala okukuba bomu mu lubiri ku nkuuka bano abantu bakyayagala okulowoozesa abantu oba okusikaliza Excellency Kyagulanyi bamufuula omuyimbi baagala okupaswedinga ku ssaawa esembayo simanyi oba balina kye bamugambye oba baagala ki ekintu ky'okuleeta bebe kuulu mu nkuuka mbu baagala okumbu enkuuka kuva dda ya His Excellency Kyagulanyi yabeera omuyimbi omukulu ku luno bukyanga lubanga lwa Mindi bagireeseemu bebe kuulu mbu kati oli agambe mbwe enkuuka yange nze muganda wa Kabaka enkuuka yange leka ngende baagala babeereyo babiri baagala mbu ne His Excellency agende yenyige waawo agende mu nkuuka baagala kukuba bomu ne bebe kulu afire mu bebe kulu takimanyi lwaki baagala okuttira mu bebe kulu ensi etegere nti Museveni abadde tasobola kutta bebe kulu owuwe abo babadde batujju Mayiga ne Balaam bakimanyi
gwe wenna agenda okulaba security alert eno ngeri okusaaga balamu bakwata bomu ne bazitega mu mizindaalo mu 2011 erugogo nga bakola stage nga bainstolinga stage nga bagigira wali erugogo mwe bateeka bomu eyali alina emmanduso ye yafuluma bweru ku ssaawa gye baali baagala n'anasula era omukyalo oyo namubagamba nakoma okumuwuliza ng'ali ku embase ya Uganda e France mujjukira episode ezo n'amanya ge nagababuulira baagala kusenda yize 2010 okay 2010 okay 2010 okay thank you so much wulira baagala kukikola bagamba bwe bati Kyagulanyi ono kati bwabaawo chance yonna ey'omujjawo badiringe n'ebinaddirira nga avuddewo kubanga bwaba walinga mulamu tebalina lugendo bino babyogedde nga babyogera ku ssaawa esembayo ne gye basooka okubiteekerateekera twali tetwamanya naye mpoma setayita nti ebeera bweti ng'ezunga bweti otuusa bwe yakuttaawamu we bagamba Kyagulanyi bwaba waali okugenda mu kalulu problemu obutagenda mu kalulu problemu wonna balina kuvaako kakati akolebwa ati aveewo nga bo tebannavaako badiringe n'ebiddako ng'amaze kuvaawo kati kwe kumuteekerako ennyongeza ya bebekulu ng'ekyambo mbona yagenda agambe nze muganda w'omulubiri nze nsigalawo omwaka wamayizi excellence tugendayo mbagambye abo abasajja bebekulu nnyongeza kigenda kufiirayo naye tekimanyi kiri awo kivimba kitambula n'eccupa z'omwenge ekisajja ekisiraamu wamma gwe wulira bano abasajja nabagambye pulaani zaabwe Museveni ayagala kubeera funda w'eggwanga lye baagala oteeka awo bamujjukira emyaka gyonna ng'Abaganda bwe bajjukira First Muganda ayitibwa Kintu obudde bungenzeko programu yanyonooneseeko dde ogundu lw'ebyenkyankalamiza ku ssaawa esembayo Facebook enkyankalamiza amadde simanyi nti eneegendayo naye emaze neegendayo security alert ebadde ya His Excellency Kyagulanyi wamma togeza n'ogenda mu lubiri gwe tokyali muyimbi awo wasukkawo ekyokubiri kibadde Bobby Giant tolina mulimu bw'oba tolina capital tubuulire 100 200 3 milioni 5 zikumala tubuulire waakiri tukusondere naye togeza n'ova mu sitwali gwe Bobby Giant tolaba ng'oli awo mbuno oli Giant nomala otulyamu olukwe tujja kukuba ojja genda ozuukukanga wenkana nga Abitex ffe tukuba tusinga ne laddu mugeze otulyemu olukwe kyonna ekiganye jangu otubuulire tujja kukuba ojjakera ku makya ng'olinga Brian White ffe tetusaasira era tolina ate nkireke nga baagala kukyongerezaako His Excellency Kyagulanyi senga kibadde kyokka mbadde njakireka senga kibadde kyokka mbadde njakireka ne baagala ne bamunnange tokwata mu liiso so eyo nvuddeyo ebirala ebiriwo mumpeereza nnyo gundi akantu k'amajambere naye majambere bannange mulina mwe nga mujja wano nga mudda ku ebyo by'amajambere muleke nammwe jajja waffe ono bambi mulimu akayimba kajja kusiba gundi kajja kusiba programu eno kankaleke naye munseyalingidde kano akantu kano Bobby Wine nkubuulira nja Katonda njala kubuulira leero ndaba bulungi oba mugirikodinga oba mugisalamu oba temugisalamu olwaleero Christmas 20 mwezi mutano 2024 Bobby Wine obudde bwo buweddeko ekitamu kuddamu kuzanya ku President Museveni ne wana bawuwe nja kusalako okusabule nja kusabula ebyo musanyira ku President Museveni omanyi gye yava omanyi gye atujje omanyi byakola byakola abazadde baffe bebayiseemu fene neggwanga abazadde baffe baliwoko omusaayi zino embwa ziddawo ne mutiisatiisa eggwanga your days are numbered nkomyewo as a general nkomyewo mu kibuga mwendi muddawo mukole mutya musanyira ku gavumenti mugiyita mu nnyuti buli maka gubeera muyitiridde okumanyira gavumenti so ebyo tebibatiisa ono ali ku musango gw'okubba ente n'enkoko n'ebidomola bamuwa RDC n'akozesa ekyo ekifo okubba okitegedde alina byali mu kuyisaawo naye asobola obbeerawo n'okulaga Museveni mbu ye muvumu ye yakola
mmwe Kyagulanyi akwatiridde abantu abo bayitirivu. Ono ali ku beyiro, ali ku kooti beyiro ono, ali ku misango gya bubbi. Kati ayagala kugezaako kusika oli eriyo. Oyo Majambere. Kiri ku likodi jeno ffe mu magye ba jeno tebalimba. Jeno David Muhoozi kiri ku ansadi ya parliament yatugamba jeno David Muhoozi nti yekolera yakuba ka muntu Majambere oyo. Mbu yamukuba namuyiwa ebinnyo. Yamukuba namuyiwa ebinnyo. Kakati bwabanga yekolera ye yakuba Majambere. Kati Majambere mumuleke eyo gyali. Majambere ali mu kulwana bintu birala, ali ku psychological gundi warfare, ali mu kuzanya, ali ku Museveni asika eriyo. Omanye ebyomusiru omugezi yalya Majambere genderawo. Gwomanyize ngena nze nempagira wana abantu mu nemugamba mbuno ndi mubi. Najja wano nempagira omwana gwe bayita Sanya. Nemugamba Sanya pika ekintu wasigadde yakasera katono Sanya aliwo. Naye bwe bamuleetera ng'olabira ddala Sanya tagenda kuva ku media agenda kuba NUP agisanyeewo. Mwena ne muvuma Sanya nembagamba temuvuma Sanya mumuleke. Ne ngamba Sanya yongerayo na biri kuba nze nali ne Sanya mu kibinja kimu. Eki ne tugenda ne tweyokya ne tufa n'abapoliisi be mutalaba ku mawulire be bataatugamba ne tweyokya ne tufa nze ne Sanya. Ne ngamba Sanya pika ekintu kibulamu. Ne mugamba oyo mwana enalemu ya mutusindikamu oyo mwana we nalemu mwana yinonye swago Sanya aliwa. Yafa. Sanya yafa. Majambere ja sente za Museveni bwe mutaja ku sente za Museveni sawa zino mwe munamanya. Atete waliwe muyinza kakati onozirira kwani kumpuga kubesije. Majambere yongera mu amaanyi sente jeziri. Mbuna mwe mutidde mbuba nange Majambere yekolera yamukube ekikondo nga ndine yekolera nze ebintu ebyo ebisinga awo nze mbadde mbibiramu naline yekolera nakibemumina ba nakibemwa nayi yakijjawo ye nayi yakijjawo yekolera navaawo kulumbe wajjakana ng'aniiginanga sedume y'embuzi n'olwaleero yekolera waali era bwe kinaaba kyetaaza okuddamu kikuba yekolera ajja kujja akikuba ebimwa addemu agende. Ne mumpeereza akantu emirundi 6,000 naye ng'omuntu gwe muweereza talina makulu ng'eyekolera walinga mukaba Majambere kamusiimule ne musimu yange yekolera yakikuba ebimwa ate ye yekolera akuba mimwa naliwo bwenti nga nyimiridde nadduli nadduka namugalira mu nyumba yekolera n'ayita mu kamuli n'abuka n'akibira mu nyumba ebimwa ne bakijjayo 99 ne twala kyagenda kikabanga kitunulanga omwana yasize giraasi. Muddamu kunyumiza Majambere namwe. Kati yekolera bajeno be bamunoonya mbu yakuba Majambere. Yekolera happy birthday sebo. Neyo nayo nvuddeyo. Songa za kisekazi no kansoke enzireke. Kansoke enzireke. Abanyarwanda babano bazzeemu ndowooza mu abalabye. Two states in one state. No government nina government emengo ate nina government entebe. Ekyo kyekyaleeta omubyo gya 66 kubanga waliwo government emengo erina obuyinza ngate waliwo government endala erina obuyinza. Two states in one state. Era ekyo kyekyava abakola national abakola constitution of identified ne bagamba mwegendereza amateeka ago oba yogajjawo gagachukumyawo mu kintu ekyo eno constitution bwetandika mugalongoose bwe kityo ekyo kyengenze nga clarifyinga wonna kintu kyetteeka erya Buganda Land Board Limited etteeka erya Rosba n'etteeka eryo president yasawo signature n'agamba nti etteeka lino lijja kukolebwa okusinziira ku mateeka ga Uganda ate ziseewo akakiiko ako awo bwetulina okutambulira naye bannange bw'oba toyagadde bazima tuwawa ddembe amazima ge gatulagidde. Kakati wenyimirira wano bwe tutambulira mu mazima ago tewali gwe Mr. Segutwe bwe tuba tetuyinza kwera na gavumenti bbiri ezirina obuyinza kati era Ssaabasajja Kabaka ye beesigalawo ey'entebe yebeevaawo anti mwena mukulembera ffe bantu bwe ziba tezibeera bbiri eya Museveni yebeevaawo
tukoye akamanyiro k'Abanyarwanda mu Uganda. Nebe munakola mutya Abanyarwanda gwe sebo Minister Segutwe sekitwe ulira gwe Mayanja. Nebe onokola otya ne bw'onoolagawa weesimira dde obunyonge na bugwamu. Bwe ziba gavumenti bbiri tezibeerawo nga zombi zirina obuyinza ey'entebe yebeevaawo temuddamu kutusinikirako binnyo. Ey'entebe yebeevaawo tusigaze ya Ssaabasajja Kabaka. Mwana agambye nti mwe tubaagala. Mbuuza ani abagambye nti mwe tubaagala era mmwe lwaki mulowooza nti mwe mumatalinga nnyo kati era mwe yebeevaawo. Awo mpitiddewo buyitizi. Ngenze mu politics. Ngende mu kigambo. Mbadde ntambula nengwa ku kantu kano nga Joyce Nabugwawo simanyi Nabugwawo aliyo naye angangala. Era nga tolina ngiri yonna gy'oyinza kubanga ndowooza olw'okuba naye ate yava mu famire ey'Obwakabaka kuba taata we yali muwanika mulambo wa Buganda okumala emyaka mingi ate ng'abadde mwami okuviira ddala ku ggombolola okusaza okutuuka kati kuva nti yali muwanika wa Buganda. N'olwekyo famire eyo emuli mu musaayi, Obwakabaka bumuli mu musaayi yabwagala nnyo era ng'awanye ekitiibwa Kabaka we. N'olwekyo omuntu yenna aba takiraba mba neewuunya bwewuunya era nemanya nti tuba tulagawa ensi eno ebeeragawa tusiimenga ku bantu abakola obulungi. Omwami Ssebugwawo munsonyiwa okwogera kino Obwakabaka bwa Buganda bwandibadde buyimiridde wamu naye okusiibula kubanga wabadde oyagala bamukole kusiibula Mwami Ssebugwawo ku Bwakabaka bwa Buganda neebuuza ogenda kusiibula ani? Abataliwo nga tuzaawo Obwakabaka tebakimanyi naye Mwami Ssebugwawo y'omu ku bantu abaaliwo ku ntandikwa ey'okulowooza tubulire ne Mukutta Muteesa. N'olwekyo yawaayo obulamu bwe bwonna n'amagezi ge gonna n'essente ze yalina n'ebiseera bye byonna okulaba nti Obwakabaka buddawo. N'olwekyo bajjajja mwebale nnyo mwebalire ddala okukiraba n'okukitegeera obulungi. Mu nsi muno tuyita mbuyisi naye abantu balina okusiima bannabwe abakoze obulungi. Kuba tetuyinza kuzimba Bwakabaka nga tusoosola, tetuyinza kuzimba Bwakabaka nga tetusiima. Toyinza kubeera mukulembeze mu Buganda nga tosiima bantu bakolera Bwakabaka. Kubanga bamu bajja Bwakabaka babusangawo nga bwatandika dda. Tebamanyi ntandikwa yaabwo. Gwe wabutandika gwe waliwo ku kintu. Kiba kizibu nnyo, kiba kinyiiza. Gaffe abaaliwo ku ntandikwa. Gwe waliwo ku kintu. Abantu tebasobola kulinaana kubanga otambula ne mutebi. Nebatongerera ebintu bingi nnyo ne Mwami Ssebugwawo kubanga tutambula. Mwefuula abaakabi mulowooza mulina bye mukoze. Tufuuka Ssaabataka. Kyewuunyisa. Naye Mukama Katonda ensi abamanyi bakimanyi ne Katonda akimanyi. Manyi Mukama omwami wange ajja kumuwa ekyumula eky'emirembe. Nedda ssebo. Akoleredde eggwanga yakaddeyo Obwakabaka. Mukama ajja kumuwa ekyumula eky'emirembe. Ate bajjajja mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwa amaanyi. Tujja kweyongera abaana bange mudina bo wano abamu nabo bakirabye. Nnyammwe yatta Muteesa. Bulijjo tetumanyi baana bo mwe nnyammwe yatta Muteesa. Kubanga tubawadde omusingi ogw'okwagala ensi yaabwe n'okwagala Obwakabaka bwabwe kubanga eyo yennono era omuntu atayagala Bwakabaka bwe atayagala Bwakabaka bwe taba na nnono kubanga era abeera kusalisala. N'olwekyo twebazizza nnyo Abataka mwebale nnyo mwebalire ddala nkyayali manyi Mukama awulira byonna ataabiraba. Bino bye tukola Mukama yatuwa amaanyi okubikola. Tetubikola nga ffe naye Katonda yatuluŋŋamya okusobola okubikola. N'olwekyo tulina kubuusabuusa. Kibajjajja nga weemuli tujja kutambulira wamu nammwe obunyerere era olutalo Katonda nga mbeezi waffe tujja kulugusa. Ssaabasajja Kabaka. Joyce Nabosa Ssebugwawo akukuluma nti Buganda teyayimirira na bbaawe era teyayimirira naye mbunga bbaawe yakola nnyo. Mujjukira ebigambo bulijjo bye tubagamba ku nsonga y'oyo omukyala. Mulowooza Kabaka ne Buganda okusirika tebamanyi. Olaba avuddeyo n'abyogera. Bulijjo tetubyogera ku media nga mugamba simanyi mbono tulumba ab'ebitiibwa, simanyi mbu Buganda ne Nabosa bali bati. Obirabye. Okusirika si butamanya. Nabosa Ssebugwawo
waliwo nga Buganda etandika waliwo ku kintu kati mwenna kambabulire mwenna abampuliriza mwene kanisa ng'omusumba wammwe bw'obanganga ng'olina ekintu ky'okoze togezanga okwematiza n'obeera proud gw'olaga abantu nti okoze leka abantu bategeere nti okoze buli lw'oliyagala okukaka abantu okukutegeera n'okukumanya n'okusiima ojja kukola ensobi bangi batomedde Sebugwawo bannayuganda mujjukira nga Kabaka Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi yagenda esaidi z'eggombe eyo n'agenda azimbira omukyalo omukadde eyakweka Ssekabaka Muteesa taata wa Kabaka waffe temubaddewo nga mulaba emirundi mingi Kabaka ng'asiima abantu n'abawa n'ebyapa by'amataka olw'ebyo bye baakola mu biseera biri ebyedda lwaki Sebugwawo akaaba senga mumanya fayiro zetuleeta we ziva mwandika kasiza nti bye twogera biba byamakulu naye olw'okuba mutujooga mulowooza mbu nno biki naye era amazima gajja vaayo mwabe ebitibwa ngendo bakolera episodes mujja ziwulira mu maaso awo gekamba kuŋŋanyeeko bwino wammwe bulungi ng'ambaleetera ennaku z'omwezi n'olunaku n'essaawa olw'okuba mbu abamu ku bajjajja simanyi bwe abataka abakulu ab'ebika mbu bagenzeyo mukubagiza n'ayagala ate akaka Buganda yalibaddewo nze natambula ne Mutebi n'enzizaawo obwakabaka okimanyi nti obwakabaka buli obwalina namulondo okutaali muntu bwali bw'amaanyi okusinga buno ne mukomyawo mbuno mukomezaawo gundi Saabataka era okyogedde mbuno Saabataka lukazi gweggwo olw'ekiswalo Nabbosa Sebugwawo ow'ekiswalo Namwandu Sebugwawo njagala otubuulire obwakabaka bulinga Ssekabaka Muteesa nga taliiwo nga ne Namulondo tekuli muntu n'obwakabaka buno bwakabaka ki obwali businga amaanyi ensuku za Nnaabagereka zaaliwo nga Nnaabagereka taliiwo Nnaabagereka waali abantu basula njala omanyi kye bagamba nti Kabaka agabudde buli mukolo ogwalinga ku kyalo baleetanga amatooka agava mu lusuku lwa Nnaabagereka nga buli nga omuntu ne bwafa ku kyalo batwalayo emmere ng'otema mu lusuku lwa Nnaabagereka n'otwala emmere ku lumbe Kabaka n'abanga yaliisizza Nnaabagereka ne Kabaka nga be baliisizza abaziisi kati olwaleero emmere eva Kampala bannange omulambo gutuuse naye ab'e Kampala emmere ekoze etya asirika mobile money ne wano waliwo omuceere ku dduuka wano mugende wa muzeyi gundi awo abaweeyo ensawo nga bwe tujja ku kyalo tekukyali mmere Nnaabagereka waali naye ensuku teziriiwo luli Nnaabagereka teyaliiwo ng'ensuku weeziri nga Kabaka agabula Kabaka yagenda waliwo olukiiko lwa Buganda ne gavumenti eya wakati Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi n'agamba Museveni tokiddangamu wano kizira toddangamu okulya n'otanneebaza nze nga budde yamugamba nze wano nze nga bula naye olwaleero abantu bafa enjala lwakuba mmwe bannabbosa Sebugwawo ebyo bye mututiisatiisa ne bajjajja simanyi abataka abakulu b'ebika bajjajja abataka abakulu b'ebika baatusuubiza ali Ssaabasajja Kabaka bwera message eri Mayiga yatugambye mbu watugambye tulinde abantu abakulu mbuno tusooke tubeebuuzeeko Ssaabasajja Kabaka abakulu b'ebika baatulimba nga bava e Namibia baatugamba bagenda kujja batubuulire tugenda kukongola mwaka mulamba tebakomangawo abakulu balimba ali Ssaabasajja Kabaka bajjajja tetubeesiga batulimba bajjajja baatugamba bakooye nga batuuse ku kisaawe ne bagamba muggyeko kamera temututunuzamu kamera tukooye nti tukubaganye n'Abanamibia katumale ogenda okuwummulamu tugenda kudda tubabulire ekyabadde e Namibia kiki ekyali Namibia abataka abakulu b'ebika kiki ekyali e Namibia mwatugamba mugenda kujja mutubuulire mulowooza twerabira ffe tetulina muntu mukulu gwe tugenda kusaamu kitiibwa naddala abatulimba abantu baffe batubeereddewo baddaani muliiko w'ekitiibwa Katikkiro Ddaani Muliika tuba respecting era tumanyi gye tugenda ku luzzi okunywa amazzi tumanyi awali ensulo gye tugenda ne batulifiiringa naye tetugenda ku respectinga buli mukulu omuntu gwe mugamba omukulu alina n'ekiwaata n'agamba saba kuddamu kuwulira muntu agamba fenga baganda I'm going to crash you kati tugende ewa tubuulire ki yoyo lwaki mugendako eyagwa eddalu ndi kummwe abataka b'ebika abaatugamba nti mukomawo okutubuulira ekyali e Namibia mwali abataka omu 2 3 4 5 kuli kayina omuntu omunene kuli kayina akatonotono kuli kayina envi kuli kayina akagundi kuliko mwakomawo
Maye gaddamu akagunja katiriza ensonga ya Ssaabasajja Kabaka eno temugyerabira mukube ne ku nduulu abakulu abato temukola ekintu nga abakulu eyo speech si ya Kabaka. Kabaka waffe buli lwayogera ate kwogera ku bulumi bw'abantu be. Speech etali mu bulumi bw'abantu be si ye. Tugigobye. Nze ndi ddoboozi ly'oyo. Dobozi ery'omuddungu eryo yajje mabega wange sisiba bugufa bwangattuze. Ku bulumi n'emiranga egiriyo Kabaka. Eyo speech ebadde ebeera nnyo mu bigambo by'owomuswalo ow'ekiswalo kiyimba Freeman. Abavubuka temuddamu, abavubuka tugenda bagoba ku byalo. Freeman kati gwe Kabaka. Kati mbumukwata agagambo gammwe mugatuuze mu Kabaka. Ffe tugatye. Kabaka bwali batugambye tuli kikola nga ye yatwegambidde. Mwatugambye ali bulungi awonye. Ate talabikako. Bw'aba omulwadde talabika. Bw'awona talabika. Oyo si Kabaka. Ebbanga His Excellency Kyagulanyi lyayogeredde ku Uganda mu kutununula. Waliwo kodi zigojja n'otugamba nti His Excellency Kyagulanyi antumye. Otaakwa okubaako kodi ate okubaako kodi gy'akuwa tutegere nti yeye. Mwe mwayogedde temuli mu kodi ya Kabaka. Ffe Kabaka waffe tumumanyi bw'aba ayogera. Mayiga ako kafu. Muddeeyo mukole olugero olulala. Tetugenda bawa respect. Okujjako nga mwinayo Kabaka owammwe omulala oyo si ye waffe oyo si mutabani wa Muteesa. Muzukulu wa Irene si oyo. Ffe bw'aba ayogera tumanya. Omuntu mane baba asoma busomye ebigambo bye ffe tuba tuwuliramu eddoboozi lya Kabaka nga lyennyini gye tuwulira. Oyo Ssekabembe awunye empuuta. Ssekabembe genda onaabe. Nayo nayo nvuddeyo. Kantandikire ku ggulire twabadde tulina ekitundu ekyokubiri ekyekagadi. Bwe tukivaamu tugende mu message z'abakitaffe mu ddiini then tugende mu kigambo kya Katonda. Naye eggulo twalabye ekitundu ekisooka ekyekagadi katumale ekitundu ekyokubiri mulabe omusolo guvaayo naye eddagala teraligendayo services teziriiyo ekagadi. Ekyokubiri ku ngeri abakyala bali embuto mu ggombolola y'Endayega mu disitulikiti ey'ekagadi gye babonaabonamu okufuna obuweereza obw'obujjanjabi. Abasajja ne batulimba. Ku ssaawa nga 8 ez'emisana abakyala bano batuuka ku ddwaliro Endayega oluvannyuma lw'okutindika olugendo kyenkana lwa ssaawa 2. Obukugu n'enfaanana yaabwe ennyonnyola obukubi bwe bayiseemu wakati mu ppereketya w'omusana. Bano mu kujja babadde basuubira okusangawo omusawo okukebera ku baana beetisse ko n'okunywa eddagala ebyombi baakotokedde busa anti mpawo omusawo gwe baasanzeewo. Omusawo gwe tusanze ku ddwaliro lino atuwulidde ng'omusawo abadde alina okukola ku bakyala bano bwe yafiirwa ewaabwe ennaku nnyo emabega. Lucy Coladine olubuto lwalina lwa myezi 5 guno gwe mulundi gwe ogusoose okugenda mu ddwaliro atuwulidde bw'awulira oluvannyuma lw'okutambula olugendo olusukka mu kilomita 2 n'atasangawo omusawo ku ddwaliro. Essaawa eno mpulira nnemezebwa mu lubuto nsobola okudda ku ddwaliro naye tebasobola kunkolako kubanga sirina ssente. Grace Ajara ono ng'ali mu biseera bye ebisembayo eby'okuzaala agamba nti obweraliikirivu bw'alina bweyongedde kuba abadde asuubira omusawo okumukakasa oba anaasobola okuzaala obulungi. Nze kati simanyi kubanga nyinza n'okubeera nga nakaddayo olubuto ne lunnuma. Opioisi Ngoma Esau omusawo w'okukyala atubuulidde nti ekyobutasanga abasawo ku ddwaliro lino kya bulijjo. Abakazi abo singa tubatwalirege mu irwaro netubagamba please we want you to go back to the health center. Naye tekizibu kugenda mu health center ya Ndayega nosanga midwife taroho taikarayo. That says sometimes we transfer them to Kagadi Referral Hospital. Aisha Justin Tumwebaze ono nga musomesa wa byabulamu ku disitulikiti ya Kagadi agamba nti embeera y'ekitundu kino embi ewaliriza abasawo okudduka mu kitundu kino. Minisitule y'ebyobwomeezi tekaliko kunalizinga kangayiga nk'ekicuuka ekizibu kuikalamu oba hali tulichi area. So kuikazanya abasawo nobasasula omusaala niko gumuntu gw'abanya alukalu nikitubeera kizibu nakyo nogesanga nti ataanova y'abasawo ekuba haigulu muno. Ab'obuyinza bagamba embeera ng'eno yaleetedde abakyala bangi okufa nga bazaala abalala nga kye bajje bazaale. With the poor service, there was a woman who want to deliver there, and nothing can be done for her. Then we put her back to the bed. We came back to our area, so around. Then
was difficult for her to produce. We managed to take her to Kitutu Health Center, where the kid was tired, and after the doctor working with the woman, unfortunately, the kid died. Omwaka guli guhoire abakazi babiri bandi bakafwa bayinenda tukabaziika ate byona okusanga ngo irwara kuba hayi kiba kirungi bali kuba hara musanga services ne ba teri byangu muno abakyala ng'embeera eggayegaye abamu ku bakyala batwalibwa mu disitulikiti y'entoluka okuzaala so ng'abalala bagenda Kongo ati nosanga abantu bakwambuka Kongo niko bagenda kufuna obujanjabi y'abakazi bayinenda. So, but it is costly. If you don't have money, you cannot cross the border because you have to be with something like 500 plus. Basaba wakiri eddwaliro lya Ndayiga Health Center 2 lisimuzibwa okudda ku ddaala eryokusatu okusobola okufuna obuweereza obulungi. Even when we asked the local leaders, we were trying for promoting Ndayiga Health Center 2 to Health Center 3 because when it is upgraded, then I think there might be medicine. Tumwebaza kkiriza nti nga disitulikiti bamanyi obuzibu abakyala bano bwe bayitamu kyokka nga nabo ensonga zino bazze bazibulira bakama baabwe mu minisitule y'ebyobulamu. For us, we have no stake in deciding on what facility to be upgraded. So it is always a challenge because the Ndayiga Health facility has, in fact, it would have been given the first priority to be upgraded because of the challenges it has. We've been facing the problem of resources. We have been not unable to upgrade this facility, but since we have put the grant and we have given the priority, we are very hopeful that this time we can upgrade. Disitulikiti y'e Kagadi erina amagombolola 35 kyokka gombolola 4 tezirina wadde eddwaliro ekyongedde okuteeka obulamu bw'abatuuze mu katyabaga. Barbara Nalweso, NTV wano mu disitulikiti y'e Kagadi. NTV ekongeze mubirabe bannaye Mayiga yatugambye mu Kabaka yatugambye tuwulirize abantu abakulu. Ffe tuli mu Ministry of Health, ffe tuli mu gavumenti, ffe twonoonye Ndayiga, ffe twonoonye ebyobulamu abavubuka, ffe twonoonye ebyobulamu, ffe twadde ssente mu Bank of Uganda, ffe twonoonye Kampala, abavubuka ffe balodi meya b'e Kampala oba ffe ba executive director. Fetwa de kasasiro mu Kampala. Mayiga ddayo woyo yakuwadde ekiwandiiko ekyomugambe tukigobye. Because I'm konkusua. Ssaabasajja Kabaka tasobola kukwata mulembe n'agutuwa ate n'agutujjako nga twali kye tumukoze. Lwe yasembayo okwogera nga tumulaba yagamba eryokanga n'etonnya abadde yasipula social media abavubuka abaffe mwebale mubeere b'amaanyi kubanga Buganda eyimiridde ku mmwe. Kabaka yagamba Buganda essuubi lye liri mu bavubuka gw'otumalamu essuubi otugamba mbu ate Mayiga ddayo omuntu eyakuwadde ekiwandiiko omugambe bali abantu bamanyi Kabaka waabwe. Maama yakutunuliranga butunulizi bw'ati nga waliwo omugenyi n'omanya nti kakati nno wano kano kasoda sigenda kukanywako kano n'ogenda nakutunulira eriiso n'omanya nti kati bikomyawo ate waliwo lyakutunulira n'omanya nti omugenyi oyo waaviirawo bw'ati bannina era n'alyoka akukubaziriza ennyini ng'akutunulira obutunulizi bw'ati ng'abagenyi bonna tewali ategedde taata tategedde omuntu n'akutunulira bw'ati n'omanya nti kati mpedde lwakuba mmwe mukuze mu mulembe nga soda mumumazeemu ekitiibwa. N'omugenyi yajjanga ewaka ne bakuwa ebisatu mwaga n'odduka ku dduuka n'oleeta kafanta n'okamuteera waawo n'otuulawo n'omutunira bw'oti n'asikasikako n'akulekeramu kati maama ye n'amanya n'akutuna bw'ati n'omanya nti kaakati otyo kati n'ekibeera gy'oli n'ogamba leka nkanywe bankube oba kandike kasoda ngende kati ffe Kabaka byayogera tubimanyi ne bwaba si yayogedde tumanya nti oyo n'oyo Kabaka yayogedde. Message emu Kabaka gy'atera okubanga yayogedde tutera ogiwulira ku kavule. Waliwo ebigambo bye boogera ku kavule awo n'obiwulira ddala nga ebyo ebigambo Kabaka yabyogedde yabatumye. Waliwo abaana b'okukavule abo lwe boogera ebintu n'owulira n'ogamba ebigambo bino nga biringa ebya Kabaka. Ebigambo ebyo bya Kabaka. Mayiga ekiwandiiko kyo tekiriimu kigambo kya Kabaka yadde ekirowoozo kya Kabaka kuba ffe tuba tumanyi nti eyo koodi ya Kabaka.
Sebo olumu twaganiranga ngamba ankwe naye nga nkanywedde n'alyoka akukwa naye nga wakanywedde omugenyi nga wamulemesezza kasoda era bo be bamunywa wameyo nvuddeyo tugenze mu politics ebyabadde mu nnaku enkulu amawulire gonna gaabadde ga bintu bya nnaku nkulu n'abannaddiini nange ndi njagala ogenderera trend gye tuba tuliko wano ku social media ye trend ebeera mu mawulire g'ewaka ate ffe tusetinga pace bannaddiini bayagadde okwegaganula abamu ne beegaganula ne boogera naye nga basaagamu busaazi abalala message gye baleese era bagireeta nga bakonfaminga bayisaawo byabwe sigenda kusookera ku mulala ngenda kusookera ku munyarwanda omubano Kazimba Mugalu muwulire message ya Kazimba Mugalu mukakase juzi ku Friday omukazi yakuba wanesimu n'agamba muka Kazimba Mugalu ali mu message ya reconciliation tusonyiwa abanyarwanda be bazaala abaana mu bakazi baffe mu bakazi bammwe nze wange mumujje mu bintu ebyo mu mukazi wange mumujje mu bintu ebyo wange mumujje mu bintu ebyo saga nakuddamu kukiwulira wano ate nkisaza namu okujjamu omuntu olina kyonjagaza uli message ya Kazimba Mugalu reconciliation message musonyiwa ababano Kazimba Mugalu nsindike Abitex azale mu mukazi wo okuzo omwana wo nedda Kazimba Mugalu nsindike Abitex akanyarwanda ka Abitex kajje kazale mu mukazi wo ye muka Kazimba Mugalu yani mama Kazimba nkuwe Abitex akuzale mu okuzo omwana wa Abitex mutusindikirako ebinyo byamu ku All Saints and Nakasero sabalabizo kansa ya Uganda Stephen Kazimba Mugalu awakanyiza ekyabazadde abakebeza abaana daga ate nkiddamu wano mulujjudde bwemba nyina kyenjogedde ku media nekikunyiza ngo yagala kumpaabira gende ekyaddondo ku NRM ndi wa NRM ebyo bye muntu sibasiba gye tutalina kubeera nkiddamu wano ndi ku secretariat ya NRM ku bukiiko bw'ebyalo kati kola bwoti bw'oba yagala kumpaabira byenjogedde genda mu NRM gye gyofuna obuyambi n'ekigendero ekyokukakasa nti baabwe Kazimba agamba nti abaana nga bano kigwanye abazadde babeere nabo nga abaana bebayola wozi okusinga katuddeyo ku All Saints and Nakasero sabalabizo kansa ya Uganda Stephen Kazimba Mugalu awakanyiza ekyabazadde abakebeza abaana edaga butonde n'ekigendero ekyokukakasa nti baabwe Kazimba agamba nti abaana nga bano kigwanye abazadde babeere nabo nga abaana bebayola wozi okusinga okubakebeza ate ne basatulula amaka sabalabirizi yakulembeddemu okusinza kwa Ssekukkulu ku kkanisa eno olunaku lwaleero kanisa ajoocha mukadde musanvu esoose mu lutikko yaabwe empya bukyetukuzibwa neggulwawo era ekubyeko bugule Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugalu yakulembeddemu okusinza obubaka bwe bwetoolooledde nnyo okukulagula kw'okuzaalibwa kw'omwana wa Katonda okwali kwakolebwa kumpi emyaka 7 emabega. When Mary was hopeless and she didn't, how could this happen when I don't know a man? God intervenes. When you have questions without answers, he intervenes. Ono alukidde ku kyawandiikibwa kino okuvumirira ekyabazadde abatwala abaana baabwe okubakebeza endaga butonde nga bagezaako okukakasa oba nga ddala ategeezezza nti Yusufu yabeera ne maama Maria mu ddembe nga tewali agugulana na munne era ng'akimanyi bulungi nti olubuto lwalina si lulwe. Oyinza okuba mu makaawo ng'abaana abali awakaawo mu baana abali awaka bataano mulimu babiri be baba basatu sirabo. Gera mu maaso labirira bulabizi nga Yusufu yakola kubanga olusango bagenze mu jeni bajja kufunayo ne pressure zaabwe nga mulabirira omuntu yenna gw'otamanyi omwana ago wajja musanyude bizibu mugende mulabirire abaana abo akubiriza abantu okuyola abaana saba mugende mugyeyo n'abaana bamwe be basuula banaye abasuula abaana si kirungi ekala be bateeka kusanyude bizibu obalabirire genda ogyeyo omwana abakristaayo bangi tebakima abaana abo kubalabirira ate abasiraamu ne bakima kale olabanga abasiraamu basoomozezza olina babeeka bewajjayo abamu ku babadde mu kusinza kuno bawagidde ensonga abeera ne bakajubi abaana bo tebalina buzibu bw'osanga nga olina abaana mu maka balabirire wamu Katonda yabakuwa bakkirize batwale nga bwe bali naye si kugamba nti ate bagende mu maaso abatamanyiddwa mu maka. You don't know any children which one will help you in the future. Bakajubi bo babaawo. Children are the same. God has blessing from all. Even these in the street, if they are brought well in the baby home, they can help Uganda.
ebbago ku bufumbo eryaleetebwa mu paalamenti omubaka omukyalo ow'ettolero Saro Pendi mwawagikibwamu akawaayiro nga kakkiriza kkooti okuwa ekiragiro omuzadde yenna n'akebeza abaana endagabutonde nga bw'ayagadde okukakasiza ddala nti buli mbuzi eri ku nkondo yaayo. Owulidde Kazimba Mugalu bw'agambye ekintu ky'okututega abakazi abanyarwanda n'abeera ewuwo ng'azaalira mu bano eyo gavumenti poliisi nga omwana n'atwala obusika bwo nga si bwo gwe bato bwe bayingira mu bika bya Buganda mulimu obusajja obwajja nga bupakasi ne bategawo awo ne buzaala abaana mu gundi ne bugira ne abanyarwanda kati be bakulu b'ebika ba Buganda. Abakulu b'ebika mu Buganda abamu banyarwanda nga n'abazzukulu bakimanyi nti oyo jjajja nsowole weewaawo. Kati olw'okuba tubyogedde wali tubijjayo mu kabano tubireeta Kazimba Mugalu atugambye mbu Yozefu tisimanyi mbu teyakebeza Yesu DNA mbu era tukole nedda mukazi w'omuwe muzeeyi Sendi ow'Akasukula Ivu azaalemu mukazi w'omwana akuzaalira omwana atunula nga Besigye yana Sendi muganda wa Besigye oba Besigye ni muganda wa Sendi wena batunula ng'ennyanyagize twaliri wulira wano gwe Kazimba Mugalu mubulire enjiri nga mubulire enjiri gye mutegeera Yesu nkulegala kuvuma Kazimba Mugalu mu Bayibuli kasoke ngende mu kyawandiikibwa kino kiri mwani Luka 3 si Luka 3 oyo Luka 3 Osamu mwana wa Elmadam Mei mwana wa Yusufu eggulu ne libikkuka omwoyo omutukuvu n'akakuye mu kifaananyi eky'omubiri ng'ejjiba n'eddoboozi ne lifuluma mu ggulu nti gwe mwana wange omwagalwa nkusanyukira nnyo. Era Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali akamala emyaka nga 30 nga ye mwana nga bwe yalowoozebwa owa Yusufu mwana wa Eri mwana wa Matati mwana wa Levi mwana wa Mereki mwana wa Yanayi mwana wa Yusufu mwana wa Matasiya mwana wa Amosi mwana wa Nakumu mwana wa Esuli mwana wa Nagayi mwana wa Maasi mwana wa Matasiya mwana wa Semeyi mwana wa Yoseki mwana wa Yoda mwana wa Lesa mwana wa Zerubabeli mwana wa Seyalutieli mwana wa Neri mwana wa Mereki mwana wa Adi mwana wa Kosamu mwana wa Elumadamu mwana wa Eri mwana wa Yesu mwana wa Elieza mwana wa Yolimu mwana wa Matati mwana wa Levi mwana wa Simeoni mwana wa Yuda mwana wa Yusufu mwana wa Yonamu mwana wa Eliakimu mwana wa Mereya mwana wa Menna mwana wa Matasa mwana wa Nasani mwana wa Daudi mwana wa Yese mwana wa Obedi mwana wa Boazi mwana wa Salumoni mwana wa Nakusoni mwana wa Aminadabu mwana wa Aruni mwana wa Kezuloni mwana wa Perezi mwana wa Yuda mwana wa Yakobo mwana wa Isaka mwana wa Ibrahimu mwana wa Tera mwana wa Nakoli mwana wa Serugi mwana wa Leu mwana wa Peregi mwana wa Eberi mwana wa Sera mwana wa Kainani mwana wa Alupakusadi mwana wa Semu mwana wa Nuwa mwana wa Lameki mwana wa Mesusera mwana wa Enoki mwana wa Yaledi mwana wa Makalaleri mwana wa Kainani mwana wa Enosi mwana wa Sezi mwana wa Adamu mwana wa Katonda. Kazimba Mugalu ddamu amagezi mu bintu byoyogera. Owulidde bajjajja ba Yesu obuzaale bw'okuddayo okutuuka ddala ku Adamu mwe mwagala mutusoosekemu Abanyarwanda genda obateeke wannyo temuddamu kutumanyira Yesu omuwulidde obuzaale bwe bakuvira ddala ku ye ne bakukomerawo ku Adamu ne bakuzaayo mu ggulu ewa Katonda. Kati gwe njawulo ye erudda waggwe ne Museveni eyayinkalejinza okuwa abantu abakyala miliyoni 10 beetunde. Bakitaffe mu kutunda, bakitaffe mu ddiini ne bakitaffe mu Katonda betugenda okusomako leero. Amaze okuyinkalejinga abakyala bendere mu bufumbo bazaale abaana abasajja babakuze mbunga Yesu okakasa nga Yesu owulidde waawaawo okubuusabuusa jeni eya Yesu.
bwe kiba kirungi lwaki mutugaana okugenda mu DNA nkwate mukazi womuwe sendi ozaala omwana afaanana sendi otegeere mbuuza nedda nkwate kakaziko nkawe sendi akakatambuza mbuno tusonyiwa aba bano olabye ebintu bino bannayuganda temutaka bano mukubaaka bano okusinga bwe bali mukubya ekintu kyala kyonna ng'obwo bwe bubaka obwa krisimansi obwo bwe bubaka obuggalawo omwaka abakyala mwendere mu maka g'abasajja mu abasajja temukyakyala mu kuza abaana bwagenza otuwa example atuwadde ya yesu kayisiro obudde bungenzeeko kangende ku mulala omulala ali luddawa kazimba mugalu oli musajja kazimba muddalu ddayo olivayizinge bayibuli yo abakkiriza basabiddwawo okwejjiramu ddala okweyagaliza omulugube n'okwefaako bokka bayambe bonna abali mu bwetaavu bino byogeddwa kuli enzikiriza y'abalokole wansi w'ekibiina Born Again Faith Dr. Joseph Serwadda mu kusaba kw'amazaalibwa ku kanisa ya Victory Christian Life Church mu Ndeeba. Kazimba mulalu ya kazimba mulalu kanisa ya Victoria Christian Center Endeeba abakkiriza abalokole babadde beegase ku nsi yonna okujjukira amazaalibwa g'omwana wa Katonda omwaka guno. Bano basoose okujjukizibwa ebyaliwo ku mazaalibwa g'omwana Yesu nga balagirwa emizannyo egijja y'embeera bwe yali mu kaseera ako. Mu bubaka bwe Dr. Joseph Serwadda abulira abakkiriza bonna tebagwa n'okufaayo ku bali mu bwetaavu bagabane nabo ku buli kye balina. Omuntu eyeekomya ebintu abeera mwavu newankubadde nga alabika ng'alira naye ababbi ba Uganda ekyo baakisukka tebakyalina kirumwa mu mutima gwabwe beerumibwa bokka. Benyamifo olw'abantu okuggwamu obwesigwa n'agamba nti buli muntu agwana okukirwanako kikole ng'ekyokuleberako ekirungi ku lw'eggwanga buli omu ly'ayaayaanira. Tujjukire nti obwesimbu Katonda abusaba ate abukaka. Ekigambo corruption tekifudde kya bulijjo naye tunaakomyawa tweddemu wabeerewo enkyukakyuka. Onakozesezza akatuuti ke kamu okuvumirira ettemu lyeyongedde mu ggwanga ng'ona n'okoddeyo omuserikale eyakubye omusajja Julius Sekamu essasi eryamutiddewo kyokka nga nakakano tanakwatibwa. Kitalo nnyo eggwanga lino banne terissaamu kitiibwa bulamu bw'abantu naye akaseera katuusa abantu baleme kufa nga biyenje. Ate omuntu aba tabaliridde famire tabaliridde bulamu bwa muntu oyo. Bantu mwe Katonda bawadde obuyinza okutambulira mu bugombe mubeeko gye muyitira nga tefe abatambuza engeri tetubatawanya naye bwe mumala ne mwessa mu buguudo bwaffe buno obugundi buno eyo tujja kubatawanyira bwe muba bakutukuba masasi mujja kuba bangi. Newankubadde bakabona ba Katonda bangi bazze basaba abantu obutamala gamasansimbi mu kaseera kano ak'ebidduluza bya Ssekukkulu. Dr. Serwadda abagambye nti balyenga bwe baagala kubanga batuuyanye nnyo omwaka guno. Nga mwenna Katonda be yawadde ku ssente wamma mweriire tetewazifunye Christmas tezibeera bbiri mu mwaka mugende muliyo ekkantu musanyukeko. oyo naye tumumaze ngenda kumwogerako lumu katugende w'omulala. Okulembeddwamu omulabirizi Moses Banja asinzidde mu kusinza okwo n'asaba gavumenti okwongera amaanyi mu kuyamba bannansi okufuna obwenkanya kubanga bangi enguzi ebalemesezza. gundi bazunga n'ebigo olowooza buno bamanyi nekiteritegeeza. Omulabirizi buno Reverend Moses Banja ne bamannabageri Kasirozya n'agenda okusinza kuno akwetabyemu. Banja okuwulira kwezigamizza ku butali bwenkanya obuli mu ggwanga bwategeezezza nti buvudde ku nguzi ewunya n'okuwunya. Ekimotoka wulira ekimotoka mbu gavumenti efubye Omusumba Banja ategeezezza nti enguzi eviriddeko abantu abeera banga bba ab'ekitalo okulinyirira abawejjere. Abantu
n'obutonde bw'ensi okususse. Amataba nakunjegali kututuka eriwo ebikwagala mulaba nga tutukulira ebituuko ebijjuddemu amataba era mulabire nga n'enguudo zisanyusibwawo mulabire bridges kanazo zikutukakutuka n'abantu bagwawo omusajja alwana n'ekimotoka kya Museveni akabeerawo ekuba etonye ate bajajja tegera wakajja nekyetuli naye nga ebitundu bibwebiri naye nga naffe katonda byatonda nga tulina kyetukoze okusaanyawo obutonde n'okwetako bino mulabye ebitundu bingi ng'ebibira bisanyusibwawo katonda bwe yatonda yateeka mu kintu nga wakitaddaala kibeerewo. Okusinziira ku alipoota ezifulumizibwa abantu abeesenza mu ntobazi beeyongera buli olukya nga kiziviiriddeko okukendeera. Buli ayokya ekkanisa ennene mu Kampala awo miliyoni ezi 5 nkiddamu buli ayokya ekkanisa miliyoni ezi 5 katugendewo omulala. Ongezi olinange Sandra Nachola kantandike ne Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemogerere asabye gavumenti essira okuliteeka kukuuma eddembe ly'obuntu n'okulwanyisa enguzi byagamba nti bifuuse baana baliwo mu ggwanga lyattu. Bino Ssaabasumba abyogeredde mu kubuulira n'okubaka bwe obw'amazaalibwa ku Lutikko e Lubaga. Omusasi waffe Peter Serugo emiziki tumusoke mugireke. Enkya ya leero ebikumi n'ebikumi by'abakkiriza bikeddeko ebiba ku Lutikko e Lubaga okwetaba mu bitambiro bya misa eby'okujjaguza Ssekukkulu ebyategekeddwa ku ekereziya eno. Misa enkulu ng'enosomeddwa mu lulimi Oluganda yatandise ku ssaawa 4 wakati mu kire ky'enkuba era omuggo era mugulaba ogwo omuggo si gwa kusaaga ogwo. Ssemogerere bw'abadde ayigiriza Ssaabasumba asoose kujjukiza abazadde okuba n'obuvunaanyizibwa eri abaana baabwe. Abazadde obayigiriza okunaaba engalo buno obwa Christmas budde bwa family era mugamba nti omusajja ng'aluddewo amalema anfuddeeka tusisigane family ng'omulala luno abaana tubagambe tubabuulirire tinaaba mu ngalo ebintu kituufu era tetugamba kunaaba mu ngalo kituufu tigenda oyoze engoye ezo ziddugala. Ssaabasumba era akozesezza omukisa gw'amazaalibwa ga Kristo okwogerako ne bannamawulire era ng'asinzidde wano n'akayukira gavumenti olw'okulemerera okukwata ensonga y'eddembe ly'obuntu mu ngeri ya kisajja kikulu. Eddembe ly'obuntu human rights mubiwulira bulijjo bamukubye bubi bamukutte bwe bati talina kye musango talina bwe bati bamusena okumutta yamukubye esasi poliisi bakamala ennaku zino eza Christmas bali mu traffic jam motoka zesibye talina waalaga kubanga omukulu ayitawo n'ovaayo nti nvuga endago motoka siyerokopita tikabuuka tina gyendaga aganye sasi afudde. Ensonga y'enguzi naye badde ku mwanjo mu bubaka bwa Ssaabasumba obwa Ssekukkulu. enguzi ensimanyi otunya agyogerako bannayuganda kubanga buli muntu agimanyi agyogerako bulungi era n'obubi bwayo buli muntu abumanyi naye twogera bwogezi tuganye okukola ku kyo tulina okwefaako ffekka ndowooza tokwe mu kifuba ffenna embeera zonna ze tulimu enguzi tumanyi tukikola. Misa y'e Lubaga yeetabiddwako abakungu abawerako okuli baminisita okuva mu gavumenti eyawakati n'Emmengo, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, Pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu kw'ossa bannabyabufuzi abalala. Katikkiro Mayiga asoose n'okukkaatiriza obubaka bwa Ssaabasajja obw'amazaalibwa. Ssaabasajja yennyamiddwa olwa paalamenti okubeeramu embirigo ebikonde n'okuwogola emba. Kabaka bw'ayogera ekintu mukisangako omwoyo yagambye nti bivudde ne mu paalamenti nkiiko eza wansi yatugambye twewala obusosoze nga bwe twalaba ku tteeka ly'emmwanyi. Ku nsonga y'emmwanyi bw'ati bw'akalatidde abantu. Bafaabe banaalima emmwanyi abakristo bajja kuzirima nnyo. Ssaabasajja atugambye tulime emmwanyi. Nze luli nabagamba mmwe mulime emmwanyi musirike. Akulira ekibiina ki Nuupu Robert Kyagulanyi yayagala bazadde banne okwongera okunnyonnyola abaana muwulire message gali mu Ssekukkulu. Mbadde mpuliriza nnyo ennyimba abaana bange ze bawuliza. Owulira amafuta bwe gakyuse. Nali shocked nga olumu ku nnyimba ze basinga okuwuliza. Owulira amafuta. Last Christmas somebody broke my heart. Ningamba Christmas ki abaana gye bayiga. So kikulu nnyo okugenda maaso nga tu imparting the value of Christmas. Naddala abato ne bamanya nti Christmas si kugula buguzi lugoye lupya oba kukyakala bukyakazi wabula Christmas kweza bujja. Kyagulanyi ensonga z'abannakibiina ki ko n'abasiba abalala abakwatibwa gavumenti. Tujaguza Christmas fena olwaleero olunaku olusinga okuba olw'essanyu
ne wakati mu kujaguza tulina mikwano gyaffe mingi nnyo abali mu makomera nga basibwa awatali musango teri omunaddiini atwogeddeko musala zaffe tubasabire omukama ayongere okubagumya minisongezo w'ebyenjigiriza bya waggulu obudde bugenze olw'ebintu ebingi ennyo bye mbadde nina kuba mbadde nnyina abeewa nnyina ab'ekagadi eyo aba western uganda masaka biki kigezi hoyima mbalala bonna mbadde mbayina kiyinda mitiyana bonna mbadde mbayina naye njagala owulira ebintu bye boogera ku nsonga ez'eggwanga nga waliwo obwetaavu mu ggwanga enjogera gye boogera toni gye boogereramu boogera ng'abasaaga abayitirako bubisi ye ebbanja agambye ffenna enguzi tugirya ffenna tuli purobulemu nze nalya nguzi ki osobola ogimbulira boogera kutuusa mukolo naye lwe baali mu miguwa nga bo bibakutte njagala mujjukira obuntu buno omulabye oyo kiganda omulaba mu kutiya omulaba mu kutiya ekutiya eriko ekigambo ekigamba I can't believe ng'ennyumba za Katonda ziggaddwa awo twali mu covid nayambala ekutiya nga kabonero ak'okwekalakasa okugulawo ekkanisa era Museveni naggulawo ekkanisa olabye omulabye n'enkeera nadda n'enkeera nadda mu kutiya kwekalakasa kuggulawo ekkanisa ng'enjiri gy'ayogerako obwogezi gy'abuulira kulwakuba nti obudde bugenze sobola bikuba byonna naye ngenda biteekayo ku peegi laba omulabye ku kibakwatako bakola ne action olwo lwakubiri owulya olwo ng'erimu ebyekumi bikeeye olwo nga enkonome gwomanyi enkonome ng'ebakupa enkonome olaba enkonome olwo ng'ebali bize bateekawo n'ebikolwa olwokusatu lulumu Could you be knowing that out there could be somebody who is a fornicator, but the first time he fornicated, enkono mogirabye olonge bakutte entege n'amagulu bavaayo ne bakola ebikolwa ne beekalakaasa ne bambala ekkutiya bw'onoogenda n'obinoonya yayogera n'agamba kino ekyambalo kiri mu bayibuli n'asoma ebyawandiikibwa bakabona bakabaka bapulisiti bazambala mu biro ebyobundi nga bwe tulumbiddwa ekkanisa ziggulwe ng'ali mu kkutiya n'ateekako ebikolwa naye ebirala ebikwata olw'okuba bo bali bulungi bavuga ebimotoka tebamanyi biiru y'amasanyalaze gye ddira tebamanyi biiru z'amazzi gye ziddira bo tebannaba kutemulwako kyova olaba bagamba tewabawaayo ekyomuzikiti Museveni ebigundi yabiyisa wano mu makanisa n'amakereziya tudiringe wano awali ekibondo wano wewasinga okuba wabi wano nkugambye bino sente si za bbanja gwe kasi togikumako omuliro kuba essimu wano weewawo nkuwa sente zo basiponsa webali gwe tokayana gweyo kyekkanisa iyo Kyalubaga Namirembe Kasiduro Olo Sentisi nani mumudawo muzanye tukube empuku y'abanyazi awo wali problem mu ggwanga Uganda katugende mu kigambo Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkukowola mukwano kosomesa oyigize batabani bone bawalabo ekigambo ky'omukama kirekeramu kigwe kutaka eddungi kibalebera ne balebera kyo biberewo mu Kristo Yesu mwana Katonda yenza binatusabye amina obudde bugenze njagala kudduka misinde sinnyonnyodde bigambo bakitaffe mu Katonda bye boogedde olw'obudde naye obirabye kati katugende mu kigambo olabe omusajja wa Katonda kitaffe mu nzikiriza atali mu naddiini kabaka bwe yaseeseetuka n'ava ku mirimu gya Katonda kitaffe mu Katonda abantu si be baasituka kitaffe mu Katonda Eriya ye yasituka ng'abantu tebannaba kutandika kukaaba na kugamba nti bannange Akabu atufuze bubi bannange Akabu kino kitaffe mu Katonda Eriya ye yasituka mangu nnyo n'akonfrontinga Akabu
naye waffe mu Uganda Beriya basirise abantu be balwana ne Akabu nga Beriya basirise mu Uganda tetulinamu Eriya kubanga bano bannaddiini si bakitaffe mu Katonda uli akitaffe mu Katonda kiki yakola okubitegera bulungi tuve mu sura ya 16 ey'abasekabaka ekisooka sura 16 tugenda kuva ku lunyiriri basekabaka ekisooka sura 16 lunyiriri olwabiri mu 9 ulira simanyi oba naalupima bulungi essula y'e16 kuva mu kitabo eky'ebyomu mirembe gy'abasekabaka ba Isirayiri awo Omuli ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe n'aziikibwa mu Samaliya Akabu mutabani we n'afuga mu kifo kye awo mwaka ogwa38 ogwa Asa kabaka wa Yuda Akabu mutabani wa Omuli n'atanula okufuga Isirayiri Akabu mutabani wa Omuli n'afugira Isirayiri mu Samaliya emyaka 22 era Akabu mutabani wa Omuli n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi okusinga bonna abaamusooka awo lwatuuka ng'akiyita kigambo kitono okutambulira mu bibi bya Yeroboamu mutabani wa Nebati n'awasa Yezeberi muwala wa Esubaali kabaka w'Abasidoni n'agenda n'aweereza Baali n'amusinza era yasimbira Baali ekyoto mu ssabo lya Baali lyazimba mu Samaliya Akabu n'akola ba Aseri Akabu ne yeeyongera nate okukola ebyokusunguwaza Mukama Katonda wa Isirayiri okusinga bakabaka bonna aba Isirayiri abaamusooka ku mirembe gye Kyeri Omubeseri n'azimba Yeriko yasaawa emisingi gyakyo n'okufiirwa Abiraamu omubereberyewe n'asimba enzigi zaakyo n'okufiirwa mutabani we omuto Segubi ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kyeyayogera n'omukono gwa Yoswa mutabani wa Nuuni essula y'e17 awo Eriyo wali tulabye Akabu amaze okuseeseetuka okuva ku kigambo kya Katonda Bayibuli etulaze nga kitaawe afudde amaze okuziikibwa ku bijja by'abajjajjaabe Akabu akutte entebe Akabu olwakwata entebe yatandika na kuwasa awasize ekikazi ekibano kituuse bayingiza abachwezi mu Buganda nga ne ku social media bateekako ne bagamba ffe ng'abachwezi bwamala bikola kati tutandika essula y'e17 ulira kitaffe mu Katonda olaba mu Uganda mulinayo bakitaffe mu Katonda Tisubi eyali kwaba abantu essula y'e17 awo Eriyo Omutisubi eyali kwaba abaatula e Gileyadi n'agamba Akabu nti Mukama Katonda wa Isirayiri nga bw'ali omulamu bw'ennyimirira mu maaso ge tewaabenga musulo newaakubadde enkuba mu myaka gino wabula ng'ekigambo kyange bwe kiri awo ekigambo kya Mukama ne kimujjira Eriya kitaffe mu Katonda n'alumba Akabu ekisooka Eriya yali yeekakasa ekintu kyakola Eriya teyalina kimotoka kya Akabu Eriya yali aweereza Katonda yali taweereza Akabu n'amugamba bw'ati nti okusinziira ku biri bye tusomye wali nga tumalako essula ey'omukaaga Eriya agamba bw'ati ng'ekigambo kyange bwe kiri kati Eriya alwana mu linnya ayambadde ekitiibwa kya Katonda n'amaanyi ga Katonda n'okulwanirira ensi olw'ebikolwa Akabu byakola ensi Eriya mumativu nti ayogera n'enkuba n'ewulira eddoboozi ly'Eriya eggulu liriwulira bw'olaba munnaddiini akukuta ne Museveni atekkiririzaamu akimanyi bulungi nti eddoboozi lye eggulu teririwulira Eriya tayogera bigambo bya Katonda nti nga Katonda bw'aŋŋambye nti ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri Eriya ayogera kigambo kye kubanga akimanyi aliwo mu bigere bya Katonda Eriya yemanyi nga representative wa Katonda ku nsi Amin yagamba ba minisita be nti buli minisita we nange oli mu ministry eyo gy'olimu gye waweebwa kola decision ku lw'eggwanga nze ontegeezeeko butegeeza nkuwadde obuyinza bwonna genda okole decision kasiteba nga eyamba ggwanga gwe jangu ombuulireko bubuulizi nti kino nkikoze bwe nti naye bw'oba olinda Amin okukolera decision you are not qualified to be the minister and I'm going to kick you out of my government Eriya byayogera awulira alipresentinga ggulu era kimanyi nti eddoboozi ly'enkuba egenda diwulira n'agamba Akabu ku byokoze
n'oleeta bikatonda ebirala n'oleeta wana abachwezi n'otemula abantu n'okola bwoti mukuba abantu amasasi nga bwe mwagadde ne mukola bwe muti kati ekigambo kyange kye kino enkuba tegenda kuddamu kutonnya okutwala emyaka 3 n'ekitundu ng'ekigambo kyange bwe kiri kakati ddayo mu buvidiyo bw'enkulazo oba mu mawulire gajjo olabe bannaddiini beeri yabo gwe bagamba tewali wayinza kuyimira mu maaso ga Akabu ye Banja bwe yabadde ayogera yasoose n'akuba layini ye yasoose kukuba layini eri butwa zero gavumenti bambi erwanyisiza enguzi ani enguzi gavumenti erwanyisiza enguzi nga ADF yeri enguzi naye Banja olina amagezi mu mutwe akuba layini y'ekimotoka kubanga amanyine byayogera tasobola kwogera na buyinza kuba eggulu terimuwulira ensi n'okujjula kwayo bya Mukama naye Mukama tasobola bawa mmotoka ze muvuga Museveni yabawe mmotoka naye nga batugamba ensi n'okujjula kwayo bya Mukama senga waliwo omuntu avuga emmotoka nga Katonda ye yagimuwa ng'aweereza Katonda ng'eggulu limuwulira yandiyimiridde mu maaso ga Akabu n'amugamba ku bikolobero Akabu byakola mu Uganda Eriya atayina kimotoka kya Akabu Eriya atayina kimotoka kya Museveni yayimira mu maaso ga Museveni n'amugamba kati oba bwebyo n'enkuba kankulage nti eggulu limpulira abasajja kibaleetera okutambulira mu manyuma ga Museveni n'abasibira mu pampa abateekayo mu pampa n'abasibirayo bwati Kazimba Mugalu ali mu pampa ya Museveni kubanga bakimanyi nti eggulu teribawulira tewali kye bayinza kwogera ggulu ne likiwulira nkugambye be babakwatako ku bimu eby'ekkumi bavayo ne bambala n'amakutiya Eriya n'asiba enkuba okakasa nti tegenda kutonya ate era tatonya ye n'alya n'anywa kati soma ebyaddako awo genda mu ssula y'e17 genda mu ssula y'e18 wulira essula y'e18 y'e17 ojja gisoma wulira y'e18 tuli ku bannaddiini ne bakitaffe mu Katonda bano bannaddiini bano abe waffe bannaddiini amatu ga Katonda tegawulira eggulu terisobola kuwulira awo olwatuuka ennaku nnyingi bwe zaayitawo ekigambo kya Mukama ne kimujjira Eriya mwaka ogwokusatu nga kyogera nti genda weeraga eri Akabu nange nditonnyesa enkuba ku nsi awo Eriya n'agenda okweraga eri Akabu era owulidde communication eriwo wakati wa Katonda ne Eriya mu kusiba enkuba Eriya ye yasiba enkuba ng'ekigambo kye bwe kyali kati Katonda amugamba kati ddayo ewa Akabu communication between Elijah and God ile yali enkulu mu lugero luno Katonda amugamba kati ddayo weerage kuba kati ekiseera ky'enkuba kituuse naye nga mu kugisiba yagamba ng'ekigambo kyange bwe kiri ekigambo kye Katonda yakikonda mu sitampu abo abasajja tewali ayinza kwogera kigambo Katonda n'akikuba mu sitampu kyovulaba batya Museveni nabagamba abasajja obalaba buli omwani n'omuggo naye balina bifaananyi tebamanyi kikulu kya muggo ogwo makulu gaagwo ogwo omuggo gusinga omuggo gwa supiika amaani ogwo omuggo gusinga instruments zonna Museveni ze yali ayimusizza simanyi pulezidenti ng'alayira ogwo omuggo guzisinga obuyinza n'amaani ogwo omuggo guli mu kifaananyi guli mu kifo ky'omuggo ogwayabuluzaamu ADC ogwo omuggo guli mu kifo ky'omuggo ogwakuba ku lwazi mu jjinja ne muvaamu amazzi gwe tokirowoozaako ng'ejjinja livuddemu amazzi ogwo omuggo gwakamula amazzi mu jjinja mu lwazi ne banywa amazzi nga gavudde mu jjinja olw'enkolagana ennungi wakati wa taata ow'omwoyo ne Katonda nabasomera wano mu kitabo ekyamateeka 33 taata ow'omwoyo gwe bayita Musa yajjako ekikolimo ku Rubeni mutabani wa Yakobo gwe yafa ataddeko ekikolimo obuyinza obuli mu muggo ogwo nabagamba ogwo omuggo n'engufuna bwempeza omwezi nga sinajjako Museveni nga munzijjako weewaawo nsooka nenzigala amakanisa gonna nenkera bayita Kampala mwenna buli kisomesa kireete buli faaza leeta abantu buli dayosisi buli kisomesa buli Ssaabakristu bwempeza omwezi nga sinajjako Museveni weewaawo nga munzijjako ogwo omuggo ne wamala wabaawo kitaffe mu Katonda omwo eyeekyaye n'akwata ekyambalo ekyo
n'akiyuzanga akabonerako okuyuza n'agamba Museveni n'agaana n'akwata ekyambalo ekimu ku byayambala ebyo n'akiyuza bw'ati kiba kiwedde. Genda osome Bassekabaka, genda osome Samwiri ekisooka essula 15. Si yonna yekka, soma Bayibuli yonna. Sawulo yakwata ekyambalo ky'omunnaddiini ne kiyulika bwe kiti n'amugamba nga bwe kiyulise n'obukulembeze bukuvuddeko bwamuggyibwako. Abakabaka ba Isirayiri ne bakabona bwe baatukanga mu biseera ebizibu Bayibuli egamba n'ayuza ekyambalo kye. Genda olabe buli awaayuzibwa ekyambalo. Genda olabe oba nga Katonda teyayintavininga, tebamanyi na bukulu bwa bintu bye bakola. Kasi kyosoma abantu mukyawo kabaka n'ayuza ekyambalo kye oba munnaddiini kabona n'ayuza ebyambalo bye n'agwa mu maaso ga Katonda, immediately Katonda respondinga. Bali mu bintu bye batamanyi wano baabuusa enjiibwa ne bagamba wamanzizeyo wali Eliya Katonda amugambye eddayo ogambe akabuwulira angenyikidde nnyo mu Samaliya. Awo Akabu n'ayita Obadiya eyali ssaabakaaki, era Obadiya yatya nnyo Mukama kubanga olwatuuka Yezeberi bwe yamalawo bannabbi ba Mukama, Obadiya n'addira bannabbi 10 n'abakweka mu mpuku 55 n'abaliisanga n'emigaati n'amazzi. Awo Akabu n'agamba Obadiya nti, genda obune ensi eri enzizi zonna ez'amazzi n'eri obugga bwonna. Mpozzi tulya b'omuddo ne tuwonya embalaasi n'ennyumbu okufa, tuleme okufiirwa ensolo zonna. Awo ne bagabana ensi bombi okugibuna, Akabu ng'akwata ekkubo lye ye ne Obadiya ng'akwata ekkubo lye ye. Awo Obadiya ng'ali mu kkubo. Obadiya yali muyambi wa kabaka Akabu. Omusana ne gukuba omuddo nga n'ensolo zaabwe tezirina kye zirya n'amazzi ag'okunywa. N'amugamba tugabane. Gwe kwata buno bukiika nze nkwate buno tunoonyeze ensolo zaffe omuddo ogw'okulya. Naye ekintu kisusse nga Katonda abanyize naye ng'eri yali anywa. Kati ono omuyambi wa kabaka Akabu gwe bayise Ssaabakaaki. Ssaabakaaki kyali kitiibwa edda ne mu Buganda mwekiri. Mu Buganda mwalimu ekitiibwa kya Ssaabakaaki. Ssaabakaaki yabeeranga omusajja wa kabaka ow'omu kitundu ekyo. So aba atambula agenda Akabu gy'amutumya anoonya omuddo gw'ente agwa ku Eriya wulira. Laba Eriya n'amusanga n'amumanya n'avunnama amaaso ge n'ayogera nti, gwe wuuno mukama wange Eriya? N'amuddamu nti, nze nzuuno. Genda obulye mukama wo nti, laba Eriya ali wano. N'ayogera nti, nyonoonye muki n'oyagala okuwaayo omuddu wo mu mukono gwa Akabu okunzita? Nga Mukama Katonda bw'ali omulamu, tewali ggwanga newaakubadde obwakabaka mukama wange gy'ataatuma okukunoonya. Awo bwe baayogeranga nti tali wano, n'alayiza obwakabaka obwo n'eggwanga nga tebakulabye. Kale kaakano oyogedde nti genda obulye mukama wo nti, laba Eriya ali wano. Kale olulituuka nga kyenji gye nkuveeko, kale omwoyo gwa Mukama gunaakutwala gye simanyi. Kale bwe ndituuka ne mbuulira Akabu n'atayinza kukulaba, alinzita. Owulira ekiriwo wakati wa bannabyabufuzi ne bannaddiini. Munnabyabufuzi bwe yasanga Akabu encuko yamukuba n'avunnaba n'amugamba yeggwe bannange, n'amugamba yenze. N'amugamba genda ogambe mukama wo nti ndi wano nzize. Munnabyabufuzi n'amugamba oyagala kunzisa omusajja akunoonyeza ensi yonna n'ebukiikaddyo n'emirirwano bonna yagenda e Kenya akunoonya n'abalayiza ne bagamba tebakulabangako. Nze nja kuba naakamala okuva wano. Omwoyo wa Mukama akubuzeewo akutwale. Nze njogera eggundi eby'ensimatu eri Akabu agenda nzite. Omunnabyabufuzi akiwulira akimanyi. Omwoyo omutukuvu ayinza n'okusitula Akabu n'amugya mu kifo ekimu n'amukweka mu kifo ekirala. Naye mu Uganda Museveni akimanyi nti yakuuma bannaddiini balina mundu balina security. Akimanyi nti omwoyo omutukuvu tasobola basitula bajjawo bw'aba abanoonya ajja bafuna. Ekyo Museveni kye yasooka obbambulako bannaddiini. Ne bagamba omwoyo omutukuvu tasobola nga bannabyabufuzi tebaba respectinga kubanga muliwo entunnunsi zammwe zikubira ku ntunnunsi za gavumenti. Eri entunnunsi ze zakubiranga ku ntunnunsi za Katonda. Munnabyabufuzi agamba ngende ngambe Akabu mbeere nga nakabimugamba omwoyo omutukuvu akujja wagenda akukweke bakunoonye nga tolabikako nze bansaleko omutwe gunamulimbye.
bannange ewa bugingo baseeyo omuntu oyo abadde wa SFC mukadde wa kanisa oyo abadde bodyguard oyo abadde dereva oyo abadde yalayira okufa nga bugingo tannafa ye yasooka okufa era kimutuukiriddeko afudde bugingo tannafa ye n'abamulamu kati oyo bugingo talina kyagamba Museveni yayimira ku kituuti n'agamba neebaza Museveni okumpa obukuumi mukubire mukama engalo ez'amaanyi kuba kati obukuumi tewakyali ayinza kuntuukako eriya kitaffe mu Katonda talina bukuumi naye batya obukuumi obumwetoolodde akabunga anoonya eriya tasobola mutuukako kubanga obukuumi obukuuma eriya bukuumi bwa Katonda Serwadda alina pisito abaana abakola mu ofiisi ya Serwadda be baŋŋamba bagisanga ku mmeeza baŋŋamba bandaba njagala babagobe lwaki temwaŋŋamba njagala babagobe anti muli eyo wa Serwadda gye mwasiruwalira abaana abakirininga mu ofiisi ya Serwadda be baŋŋamba mu bagobe oba mumanyi gye nabijja Serwadda alina pisito era Akabu yagamba ebyo ebinaddini tebina Akabu oyo we Uganda asiba abivume enkya n'eggulu jo yagambye bw'ati Akabu wulira Akabu byagambye Akabu yagambye bw'ati waliwo akantu ka Akabu simanyi oba naakalaba Akabu yagambye ati waliwo akantu ka Akabu ke yayogedde ennaku zino waliwo akantu ka Akabu akatambudde ennaku zino bannange naakalaba Akabu oliwa waliwo akantu ka Akabu ke yayogedde ku bannaddiini awo ng'abasinisa erinnyo akantu ka Akabu kaliwa ekikulu ndisivinga ebintu bingi waliwo akantu ka Akabu ke noonya kalifutawo bannange yabadde agamba mbuna